Tubaniriza nnyo ku program abanoonya lubeera lwa mukaaga ssaawa 5 ez'ekiro ng'omaze okulaba agataliko nfufu bwe tutyo ne tusonga wabula mbeera sizenze Kameri Nambwa mbeera ne munnange Ze Patrick Kibirambo tukwebaza olw'okuba ng'osazeewo abanoonya n'olunaku olwaleero tukuleetedde ku baana bawala ne baana abalenzi abaami n'abakyala okulaba nga tukujja mu mbeera eyo ey'obwomu ate naawe ofune okwesiima n'okweyagala. Tovaawo twagala tukutuuseeko abanoonya baffe ab'olwaleero. Njagala omukyala ng'ali sirias ogenda mu bufumbo naye ng'alina kasente nga talina kasente tatawaana. Nali mbaddeko ko omufumbo naye omusajja bannange ekisooka atasobola kwewummuza bannange saagala. Twabagamba nti program abanoonya etuuka buli wamu gwali eyo mu ofiisi nga tosobola kwenoonyeza mbezi kwata namba zaffe eziri awo otukubireko bagambe nti bannaye Nambwa noonya Patrick noonya bwetyo olunaku olwaleero tukuleetedde mukuumaddembe. Twabagamba mu buli ofiisi tutuukayo oba wa otunda mmere okola ki oyagala mbezi tukubireko. Omukuumaddembe ono ayagala mukyala ali serious, omukyala ayagala eddya era bwe tutyo tuulukalire obeere ng'omulaba. Amaanya gange bampita Gideon Mumpeire mbeera Mutungo nze ku puroguramu y'abanoonya. Njagala omukyala ng'ali sirias ogenda mu bufumbo naye ng'alina kasente nga talina kasente tatawaana. Kyonoonya alina kasente k'okalina. Nange nkola. Yes. Nadde manyi gwe bw'oba okola ye wabanga azze omukyala tunoonya bafumbi tonoonya mufumbi. Eby'ennaku zino byakugatta. Bw'aba aleetayo ettaffaali naye nga bwe ndeeta nga bwe tugatta. Mukulu Gideon okola mulimu ki? Kola ne security company emu eyo. Yes. Oli musajja munnabyakwerinda. Yes. Oli kulanka ki? I work as a supervisor. Supervisor. Yes. Okay. Emyaka olina emeka kati? 35. Ku myaka 35 omuntu ayinza okuba ng'agamba omwami ono yalibadde baamujja dda ku luggya. Kiki ekibadde kikusibye ku luggya? Waffe tulwawo nnyo okuwasa. Teri kibadde kinsibye naye waffe tulwawo nnyo okuwasa naye kirala osooka kwetereeza si byakutomera. Kati owulira nga weeterezezza ekibala? Neeterezeza kyova olaba anoonya omubeezi. Ebisaanyizo bye njagala alina okuva ku myaka 35 sooka ku myaka 4. Naye nga si munankole. Oba oli munankole totawaana. Gw'oli wa tribe ki? Nze ndi munankole. Bade ate banno bakola ki? Saagala kuwasa munyankole. Maybe bw'obeera Muganda eiza Muteeso oba Musoga and other tribes. Abanankole wabasanga mu buzibu ki? Wali bawasizzaako? Sibawasangako naye nze saagala tribe yange. Naye nga gwe omuntu ng'oggyeko awo wali owasizzaako oba wali obadde? Sibasangako. Olinayo abaana bameka? Sirina mwana. Mukyala ye singa wazze ng'alinayo omwana? Bw'aba alina abaana be siyinza kumugaana bw'abaana be. Era nange nja baagala babeere ng'abaana baffe ffembi. Sobola kugamba nti ntuuse wano alina abaana bano si bange nteeka eno. Bona babeera baana baffe. Wasomako? Nasomako sebo. Wasoma kyenkana ki? Senior 4. Senior 4. Ng'akasente okesibye abakyala tebalowooze nti ozze kutwala kasente? Nze saagala kutwala sente zaabwe kyendina mukwano era gwe nfuna ngenda muwa mukwano. Sigenda kudisappointinga n'okumuwa time ye n'owaba ng'akola mu ofiisi gundi mulekere essaawa si bino ng'aluddeyo azze leeti bamukubye. Nze ndi musajja mukakamu. Owundi ayinza ogamba osanga emyaka 3 egyo gy'obaddemu we wabadde obuzibu awo? Tewabadde buzibu bwonna. Nze just nali sinaba okwagala kufuna mubeezi. Ababadde bakutawaanya abansingako abalina emyaka egisinga ku yange naye nga tebalina bakyala naye nga bajja ne bawasa mu maaso eyo.
kati abadde bakutawaanya bo badde obakola otya? Ate lyantawanya. Omusajja omulungi nga ggwe toyinza bbanga tewabaddeyo baana bawala bagamba babawo naye nga sibawonye obudde. Naddala b'ennaku zino ebintu si byangu. baali bakumenyeko ku mutima? Yes, waliwo omu yamenyako omutima. Oyo yali mwezi nnyo ng'ayagala genda mu biduula oba ebintu ng'ebyo kati nalaba obulamu bwange buli ku bunkenke ne mwesonyiwa. Kitegeeza tokkiriza mukazi kugendako mu kucakala? Acakala ng'amuyina. Ngenda naye out kati bwebanga mukyala wange lwaki andeka waka oba nze muleka waka. Kyova olaba nze laavu gye ndina mukyala wange tuba tuli wamu. Maybe bw'abanga agenze ku mulimu nange agenze ku mulimu naye nga tuli mu weekend waka tusazeemu tugende out tugenda ffembi. Nze ndi ready bw'aba ayagala okukkiriza omusaayi nze ndi ready. Yes. Naye nga gw'oyimiridde bulungi nnyo. So yes, oyagala olumukyala olumufuna muyite mu mitendera gyonna mpaka tuyite mu mitendera gyonna. Bw'aba ayagadde mutwala kwewaffe naye bw'ayagala ntwale kwewaabwe tulabagane. Biki ebisinga okukunyiiza ku bakyala b'ennaku zino? Ebisinga okunyiiza omukyala nga mwenzi nga nkiitinga ekyo ebinsumbuwa ebyo. Era ne gwe nasookereko gwe nalina girlfriend yali mwenzi nnyo ng'agenda out biki kingamba tokolagana na byakukiitinga? Wanga nange sikikola. Funda n'omuyombi. Wange tuyomberako awo ne tutereereza mu maka gaffe naye nga si bino agenze nagundi leero ekyagenze nagundi. Ekireeta obuzibu mu maka butategeeregana. Oba ng'ofuna 2 yamanya ofuna 3 naye bw'omubuulira n'amanya ky'oli suubira temuyinza kubaawo byakuyombagana. Okusinziira ku nnyingizaayo olowooza omukyala gw'ogenda okufuna yali badde akuzaayirayo abaana nga bameka? 2. Gwe wenna omusajja n'osaba abaana 2? Yes, benjagala 2. Lwaki 2? Benjagala mukama wange. Oba tolyazaamanyizza ekika ky'ewamu? Era ewaffe tetuzaala nnyo. 3. Omukyala wabanga yayagala kuzaalira 5 agamba mwami tulina ozaala. Anti ekisinziira engeri gye mba omuntu gwe nfunye. Oyinza okufuna omuntu nga yayagala kuzaala naye ng'ebbanga takyasobola kuzaala. Naye buli kimu nja kukigondera nga bwakireese twogere tukaanye oba omuntu omu. Yes. Wagambye obeera wa? Mutungo. Ng'oggyeko omulimu gw'ogwa security olinayo omulimu omulala? Mpozi nze ndi driver. Oli driver? Yes. Tegeeza omukyala waaba n'emmotoka awo kinyambira. teweetaaga ate kudda ku ya booda. Ate ng'omukyala era kyova olaba nakugambye njagala omukyala nga ayina emmotoka ye ayina ennyumba ye si bino byakulinya takisi. Kubanga tokorofayinga mu ebyo tonoonya. Tebalowooze nti onoonya sugar mami? Bakusuga mami. Abakyala bayinza olowooza nti ono nno alayika anoonyayo sugar mami. Kozi wagambye okoma ku myaka emeka? 4 mwezi. Owaataano wajja ng'ayina emmotoka n'ennyumba ye lwaki oba togenda? Eyo sigendayo oyo abeera maama wange asingako. Kati emyaka 5 mba muteekawo. Aba ayina emmotoka n'ennyumba? Emmotoka si kikulu ku level yange gye ndiko. Oba olaba nkugambye okuva ku 35 up to 45. Naye ng'oli kiri buli kimu okirina kasente ko kalina oba olina bizinesi y'okola oba okola mu gavumenti. Nze ngenda kukkiriza buli omu wenkusanze era sigenda kutaawaanya. Biki by'oyagala omukyala oyo abeere ng'atuukiriza ewaka bw'aba azze? Waliwo olaba oli musajja muyonjo n'ebirala, biki ebirala ebyo? Nze kinsinga okwagala bwe mba nga omukyala nga musanze ewaka bwe mba nkomyewo kulikaayo dadi nange oba ye bw'aba nga azze kulikaayo mami. Era bwesookera mu ebyo naye sigamba nti ovudde ku mulimu ojja ng'oyingira mu kisenge kino ono ayingira mu kino. Ebisanizo bye njagala nga bwe nkugambye nga tokyapangisa nga weevuga olina bizinesi yo oba okola mu gavumenti. Saagala takola, njagala ayina kasente. Akola mu ewaffe erimu owino
Waseeri as long as olinako obuzibu. Yeah, no, simulinako obuzibu. Yes, as long as akora takyapangisa. Ali awo ali bulungi. Oli wa ddiini ki? Nze ndi mukristaayo. Nkristaayo. Yes. Okkirizibwa mu mpeta? Okkiririza mu mpeta? Yes. Tegeeza agenda okujja akirabe akimanye nti oli wiringa omutwala mu kanisa. Naye bw'aba akyagala tukikola. Enamba yange 076 852 442. Giddemu mpola mpola. 076 852 442. Programu abanoonya tukuleetera oyo yennyini gw'oba weetaaze era nkakasa nti omwami oyo gw'olabye yajja mu bisaanyizo gw'omukyala by'obadde weetaaga. Tusaba toseguuka katugendeko mu kuwummulamu ate tukuleetere ekitundu kyaffe ekyeddako n'anoonya waffe ow'okubiri. Tukulisaayo mu kuwummulako bw'ekyo ekyali programu abanoonya era nga tukomyewo mu kitundu kyaffe ekyokubiri okulaga abo bennyininyini be weetaaga wabeeramu ebisaanyizo by'okwata essimu ye omukubire. Kati gwe tukuleetedde mu kitundu kino mukyala njagala kutegeeza nti gw'owa ennyonyi totawaana kuba kubanga omukyala ono gwe nkulaga wa nnyonyi kati mmwe yabagyeemu naye n'agamba nti atali siriyasi ng'owulira tonnabeera siriyasi totawaana. Njagala okkalire kulaga omukyala ono nkulaga ekijujjulu kino osanga nga kyekyo ky'obadde oludde ng'onoonya. Ekindeese ku pulogulaamu abanoonya nsonga si nnyingi naye nzize kufuna musajja mutuufu ate ali siriyasi kyekindeese wano. Musajja ali siriyasi yaki? Musajja ali siriyasi waliwo omuntu nga ye ali awo naye nga ebigambo byayogera ng'olaba biri siriyasi naye ng'ate ekyo si kyali nga ye ku mutima gwe ate abala birala kati abo saagala. Oyagala abalabi ki? Njagala omuntu ali siriyasi nga ne bwe tuba tulina ekintu kye tubala ng'era olaba ng'afaayo nga tanoonya oba piisa amunoonyeeko byanfuna. Amannya go gwani? Onyaga ng'enze piisi. Nina emyaka 38. Piisi obeera wa? Mbeera Lugalaawo. Obulamu obusanze otya Lugale obw'omu? Obulamu obw'omu si bwangu, bulimu okusoomoozebwa bingi ebiranywa mu bulamu obw'omu. Ekisinze okuntaba mu bulamu obw'omu ne bw'oba oyina kale ekyokalubiriddwa oyina kyemalira wekka. Toyina munno gw'oyinza kugamba nti wano kigaanye nkole ntya embeera eyo gye nkole. Ate empewo y'obw'omu? Empewo y'obw'omu eyo naye si nnungi. Kale gyo nandibadde oba ngimanyiira naye maama era tosobola kumalako na mpewo y'obw'omu. Embeera y'obw'omu ogimazeemu bwangi? Emyaka 5 sijja kuyiga. Emyaka 5 ng'oli awo bubeezi? Nga ndi nzekka. Obadde obeerawo otya? Mbadde mbeerawo kuba ekisooka nkola. Kati obeera buli lw'okola ng'oli busy. Odde okooye ng'olowooza ate byanki. Okola mulimu ki? Ndi mukazi musuubuzi. Ntunda kale ebintu ebirime amanda obulamu bwe ntambuliramu. Nabyo bikolera Lugala? Nabyo bikolera Lugala. Myaka 5 oli awo wagezaako ko myaka 5 egy'okunoonya omwami? Mbadde nnyina bendaba naye ng'ekyamazima olaba nga ye kyoliko ate ekyo si kyaliko ali birala. Nga gw'oliko ki? Nze noonya omuntu omutuufu bwe tunasobola okugenda naye mu maaso naye ng'ate ye omulaba ng'ate ye ayagala birala.
ng'oggyeko emyaka 5 gy'omaze obwomu ate giri egy'emabega wabeerako mulaavu. Nali mbaddeko ko omufumbo naye omusajja bannange ekisooka atasobola kwewummuza bannange saagala kyova olaba mbadde ntudde emyaka 5 egyo kuba obulamu bwe nalimu saagala mbuddemu. Kikyotegeeza n'omusajja atasobola kwewummuza. Omusajja kwegamba ate n'omusajja oba atakyawa gwe n'obeera mu bulamu obwo ne gwe wali oyagaddeko era ne mwesinkanira ne muddamu ekintu kyekimu bana ekintu ekyo oba olituuka ddi gy'ogenda. Mu bufunze ekyakukyayagwa walina yali addayo ku abo be yali yayagalako nga musajja ye teyeewummuzaako. wamuzaalirayo abaana bameka? Mu nsi nnyina abaana 3. Bonna ba musajja oyo? Bonna ba musajja oyo. Kati abaana obeera nabo? Abaana mbeera nabo mbeerako n'omu ababiri babeera ku ssomero. Obeerawo otya ng'omukyala embeera y'okukakaalukana okulabirira abaana ebintu ebyo? Embeera y'okukakaalukana nali namanyiira kuba namanya nti yenze ku baana bange. Oba wafuna abaana omukwano n'ogujja ku musajja gonna n'oguteeka ku baana n'omusajja n'anyiiga? Ate ekyo kiba kirala. Omusajja nalina obudde bwe n'abaana nga nnyina obudde bwabwe. Naye bagamba abakyala mwefuula nnyo bize ewaka ne musuulirira essenge kati ogenda ogira bwoti ng'omwami bamututte. Ekyo kyo si bwe kiri ku sayidi eyange. Omwami oyagala afaanana atya? Oli ose n'ogenda awantu awo. Obwedda w'olinzaawo? Njagala omusajja ng'ali siriyasi nga tujja kukwatagana bwe mubuulira ebyange n'ambuulira ebyo tujja sobola okutuula ntubimaliriza. Bannange omusajja atali siriyasi nga ye alowooza nti piisa ayagala amukebereko tajja kunfuna kuba ndi mukoowu nnyo. Wakoowa abakebezi? Ndi mukoowu nnyo saagala nakwagala dde kirowoozaako. Era omusajja alowooza nti mpiisi kankube enkole bwe nti tajja kunfuna. Saagala musajja wakutuuka nti abakebezi tebatawaana ow'okunkebera oyo saagala aba ayina n'obudde. Njagala omwami nga ye mu butuufu nga bw'aba nsiimye tugendeko ewaka mu bazadde bange abalabe nange ndaba ababiri. Ku myaka 3 ndowooza omusajja nno gw'ogenda okufuna ogenda muzaalirayo abaana nga bameka? Ne bwe nzaala abaana 2 baba bamala. Abakyala abalina abaana mutera okukaluubiriza abasajja mwekanga eno mubataddeko obuvunaanyizibwa n'ekirala ne mubeera ate nga muddayo ewa taata w'abaana. Nze ekyo kyekitasoboka. Bwe mbeera ekintu nkitadde mba nkitadde sina kyemba nkyakwagaza. Ate ekyokubiri kyogambye obuvunaanyizibwa bw'abaana nze kisooka ndi mukyala mukozi kati simanyi bwe nnyinza kukuwa buvunaanyizibwa bw'abaana bange mpozi nga bwe tubeera nti tuli wamu nnyinza okufuna nga naawe oyina ababo. Kati mbeera njagala abaana abange babeere babo n'abo babeere bange. Ate ensonga y'okuyisente waliwo emugamba ssente ey'okikazi ya kikazi ey'omusajja ya musajja. Ebintu bino byo bikyukamu ku sayidi eyange. Bwe tubeera nga tuli wamu w'olemereddwa ate nze mba nsobola okuwanirira nange we nnemereddwa osobola okuba nga ompanirira. Naye era olabika mu by'ensimbi toli bubi osobola okufuna omusajja n'omwagala nga omusingako ku kasente. Nze omusajja kasika abeera nga ntegedde nange ne mmutegeera so ogenda mu maaso sente tukola nkola. Emyaka otandikiramu emeka gy'ogamba emyaka njagala omusajja kale emyaka si kegamba nti ge magezi g'omuntu kuba omusajja ayinza okuba nga mukulu naye nga munnaye amagezi talina era. Naye saagala bano bavubuka myaka 35 bambi totawaana. Oyagala tutandikira mwana? Njagala omusajja ali myaka 45 ana awo. Bw'aba ali mu muzigo? Bw'aba ali mu muzigo tusobola okukola ntuguvaamu. Omusajja omusuubiza ki? Omusajja musuubiza okumwagala ng'ate yoyo gwenjagala sisuubira mugattika kuba sibyagala nange. Eddiini oyagala ddiini? Njagala omusajja atya Katonda nakyo kikulu. Ng'oli wa ddiini ki? Nze ndi mukazi mulokole be babasobola. Ng'oggyeko okuyibwa olinayo ebirala by'okolako? Nkola ebirala. Biki ebyo? Ndi muzannyi wa firimu. Wamma nakulabye nga ndaba oli mukyala mujagujagu ne mmanya firimu ozizannyiramu ki? Firimu kubukedde Tooko TV. Mu kibiina ki?
Ndi romantic. Bagamba abazanyi ba firimu muba benzi. Ekyo kikyamu kale kyandibadde bwe kityo. Kuba bingi nnyo bye boogera. Naye ate si buli ali mu kintu ekyo nti akola ekyo kye balowooza. Kuba nange singa mbadde ndi bwe ntyo ate oba oluusi sandivuddeyo kunoonya musajja mutuufu. Omusajja wali etaaze mugendeko ku musaayi. Tewali buzibu. Musajja njagala tugenda naye mu musaayi. Kikulu. Kozi wagambye weddira ki? Neddira nnyonyi. Ekitegeeza empa ebika bibiri wabirawo ekya maama n'ekya taata bika ki by'ogamba nti ebyo byo tebatawaana? Ne omuziro gwa maama mpologoma simwogera. N'ow'ennyonyi naye tamala budde. Bana yesiina gye muntu walagwa ennyonyi nnyange kasanke biki. Ekikulu tuluba lya kugwa mu nnyonyi saagala. Obadde mulabi mulungi owa program abanoonya ebeerawo buli lwamukaaga ssaawa 5 ez'ekiro oluvannyuma lw'agataliiko mpuku. Wabula nze wanene wennyini nga wenyinidde anyambaza ya 7 Stars Beauty World wali eri ekibi omukyala yenna yena osobola okukuyitayo North na Akabaziko. Amannya nsigadde nze Mary Nambwayo. Nange nze Patrick Kibirango nyongera okwebaza okuba ng'otambudde naffe teweerabira tutambudde ne bannaffe aba Georgina Gardens ate ku ndabika yange babayita ba Jibke Fashions wali ku Kamukamu Plaza. Tuukayo bakuwa ekisingawo onyume oyambale. Omulabi waffe tukutegeeza nti obuvunaanyizibwa bwaffe mu pulogulaamu abanoonya bukoma kukwataganya n'abatalina baagalwa. Tetuvunaanyizibwa kubiddirira era tukubiriza abasiimaganye okubeera abeegendereza n'okusooka okusisinkana mu kifo eky'olukale. Tetusaba ssente kukwataganya abanoonya baagalwa. Enteekateeka yonna ya bwereere era manya tetukwataganya banoonya baagalwa ku mitimbagano. Buli kimu kyonna tukimalira ku Bukedde TV y'omuntu wa bulijjo.